Weewaawo kakati mulimu abantu nga alina okutambula mu nsozi. Ekintu kye tuyita amaanyi g'ekika nti gaddayo mu nsozi kye ki? Era omanya ddi nti amaanyi g'ekika gaddayo ku nsozi? Nti olina kutabaala n'oddayo n'onoonya amaanyi ga bajjajjaabo n'ogazza buto. Omanya ddi nti amaanyi g'ekika kyaffe gaddayo mu nsozi? Ekimu ku kikulaga nti amaanyi g'ekika kyaffe gaddayo ku nsozi kwe kutambula ku basawo n'otuuka obbabala nti abasawo bali 16 nga tewali alina kyakkoledde. Naye ng'ate abasawo abo mu mbuga zaabwe balina amaanyi era ne lubaale waali naye nga oyongera kubonaabona nga tewali ky'oyambiddwa, naye ng'obazunzeemu naye nga tewali ky'oyambiddwa. Kyokka nga bwe bayita lubaale wajja n'ayogera naye nga lubaale mu kwogera ku kiwaani, nga ne bw'ajja n'ayogera tolina ky'okyuka, tolina ky'oyambibwa, oyongera kusiiwuka, oyongera kukyayibwa, oyongera kufuna lutwe, oyongera bantu kusindiikiriza, oyongera kwavuwala, naye ng'abasawo babala nti bali 16. Bannange mubadde mutya? Mutegeere ebintu bye njogera mubitegeere. Omuntu obeerawo ng'ozungidde ku basawo 6 oba 10 naye nga tewali akukyusizza, ng'ekituufu oyongera kubonaabona, oyongera kugwa kusereba. Naye ky'ogamba nti abantu bonna 10 basobola okuba nga baakulemererwa, baabulwa lubaale wo. Naye ng'ate mulimu abamu baamuyita n'ajja n'ayogera naye nga mwayongera kwawukana, mwayongera kukyayibwa, mwayongera kufuna ntwe, mwayongera kufa nnyo, mwayongera kwavuwala, mwayongera bayita balogo na basezi ku kyalo. Naye ng'ate mutambudde mu basawo, oli ng'akubalira abasawo 16 oba 10 oba 12. Kati nkubuuzizza ekibuuzo nti oyawula ddi nti amaanyi g'abajjajjaffe gadda mu nsozi, gaddayo mu nsozi? Era omanya ddi nti lubaale ono bajjajjaffe baamunyiiza ne bayitawo, lubaale ne yeekyanga n'addayo mu nsozi, ffe twasigaza kibooko tukuba bukubi. Kati ekyo kye kirina okukulaga nti amaanyi gaddayo mu nsozi. Kati bwe gaba nga gaddayo mu nsozi, ekizza amaanyi mu nsozi gabaabulire mu kika. Musigaze bulamuzi naye ng'obulamuzi tebubayamba. Musigaza maloboozi buloboozi naye ng'amaloboozi tegabayamba. Nga muli mu kika nga bwe mwagala okuyita Ddungu ajja n'alamula, bwe mwagala okuyita Mukasa ajja n'alamula, naye nga tebalina kye babakyusa era tebalina kye babawa. Ng'empewo ne bw'ejja ku mutwe gwa siisitawo n'ogamba jjajja obwavu butuluma, ng'egamba nkusumuludde, naye ng'ate oyongera kubonaabona nga tolina ky'ofuna, nga mwasigaza maloboozi. Ng'amaanyi, ekintu kye tuyita amaanyi nga gaddayo mu nsozi, nga gwe muyina maloboozi, bwe muyita Ddungu ajja naye nga kiwaani. Nga ekintu kye tuyita amaanyi, oba oyinza okutegeera kye ŋŋamba, amaanyi nga gaddayo mu nsozi. Okitegedde? Kati amaanyi okudda mu nsozi waliwo ensonga. Amaanyi okudda mu nsozi kiva ku baabasookawo okusobya lubaale oyo. Lubaale oyo asobezebwa atya? Kakati abantu abazze babeerawo mu byasa eby'enjawulo mu kika kyo, oba bassenkulu abazze balondwa lubaale, abazze basamira lubaale, kati muba mwalimu ssenkulu omu nga ku mulembe gwe lubaale bwe yakaddiwa, amasabo baagookya bwokya, ogwo mulembe ne guyita. Ne waddawo omwana ne yeerokosa, ogwo mulembe ne gutasamira. Ne waddawo omulembe, abo ne bagamba nti tetujja bikolayo ebyo, tetubikola, ogwo omulembe ne guyita. Ne waddawo omulembe, omulembe ne gukola lubaale ne guguliramu amayembe ga kifaalu, ogwo omulembe ne guyita. Ne waddawo omulembe nga jjajjammwe oyo ssenkulu alondeddwa nga akwana abalwadde okubamala mu mbuga, obwo obusobe ne bujja. Kakati lubaale oyo aba yasobezebwa nnyo. Okitegedde? Okuteekawo embuga n'ewangaala emyaka 17 oba emyaka 3, mulimu ssenkulu asobola okujjanjabira abalwadde emyaka 3 n'akaddiira ku myaka 7 egy'obukulu, naye nga bukyanga asamira emyaka giyiseewo 3 oba 4. Okitegedde? Nga jjajjammwe ali mu kusamira ku kika, naye nga jjajjammwe ebbanga ly'amaze mu lubaale
buli balwadde abazze nga bamuyita jjajja azze abeebakako, azze abeevuunikako, ate nga mu mateeka tokkirizibwa kwevuunika ku mulwadde ono akuyise jjajja mu mateeka kubanga abeera azze kuzzukuzibwa. Mu mateeka tokkirizibwa omulwadde ono aba azze ng'akuyita taata azze kuzaalibwa, tokkirizibwa mmwebakako. Okitegedde? Kati lubaale ajja asobezebwa emitwe egy'enjawulo. Mulimu bajjajjammwe abaafuula lubaale aloga ng'omulwadde bw'ajja ng'alina gw'ayagala ommuttira nga Ssenkulu olw'okuba eddagala alimanyi nga yalitabudde dda, kyokka ng'ate okutta si kwe kuleeta lubaale, n'okuloga okulumya omulala si bye bireeta lubaale, n'okuwoolera si kwe kuleeta lubaale. Lubaale ajja kuyamba nsi, okuvumula ensi, n'okuyigiriza ensi, n'okugiteeka awamu mu mpisa ez'obuwangwa n'ennono. Ge makulu ga lubaale. Abasawo abamu bwe bafuna lubaale n'ajja ku mitwe n'alamula ne batandika okukola, bamutwala ng'ekyokulwanyisa, okutiisizatiisizaako abalala, okutiisatiisa bamuliraanwa, okubalaga nga ggwe bw'obeera olina amaanyi, okumulaga nga ky'onoolaba ojja kiraba. Bakulembeza kuloga. Bwe bafuna lubaale baba ng'abalabye Katonda. Okitegedde? Bwe bafuna lubaale olw'okuba abalwadde abawala bajja nnyo ku mbuga ne kafuuka akamere, naazina abo n'adda ne mu kati, naazina ono n'oli, n'osanga omusawo ng'alina abaana 20 naye ng'abaana abo bonna abazadde mu balwadde be yakolangako. Okitegedde? Kati lubaale bw'amala okutuuka mu sse eryo, waliwo watuukira ekiseera n'agamba nti abaliddawo tebajja tufunira ku mukeeka, abaliddawo tebajja tunoonya batulabe, abaliddawo tebalisamira busamizi. Lubaale ng'asobye. Omusaayi gwonna abaana abazaaliddwa bazaaliddwa mu nsobi, abamu bazaaliddwa mu bazzukulu abazze nga bazze kukolebwako ku mbuga. Kati ng'ezzadde lyonna erizaaliddwa mu byasa eryo lya nsobi, litambulira mu nsobi. Tutambulira mu nsobi kati lubaale mwatubanjiza. Lubaale abanja omwana naye ng'omwana oyo yazaalibwa mu nsobi, ng'ekituufu obulamu bwe tuzze tuyitamu bwa nsobi, nga lubaale tasobola kukutuulako. Okitegedde? Ng'olina okutambula n'oggyawo ensobi eyo mwe wazaalibwa. Abasinga obungi tuzaaliddwa mu kibi ekisikire. Kitegedde? Tuzaaliddwa emisaayi gya baakitaffe nga mwe muli baakitaffe abaakwana bannyinaabwe. N'osanga nga muzaaliddwa abaana 6 naye nga mu baana abo 6 mulimu abooluganda abeekolamu wakati mu kyama. N'osanga omuvubuka ng'akuze n'atandika okwetakulira, eyo gy'atambulira n'akwana omuziro gwa nnyina, n'asanga omuwala nga yeddira omuziro gwa maama we n'amukwana, ne ku bawala bwe kityo n'akwana omuvubuka nga yeddira omuziro gwa nnyina. Oba abantu mu baagala n'eyo ku ssomero oba oli n'ayagala omuziro gw'ekika kye. Okitegedde? Mu kika ne mujja mubeeramu abaana abenzi, obwenzi nga buli kawala kaalabye ayagala akabikkule, buli kawala kaalabye ayagala akabikkule. Kyokka nga jjukira gy'okoma okulaba obwereere bw'omuwala yenna. Mulimu abawala abamu abatuddeko amaanyi ag'enjawulo nga mangi, mulimu abatuddeko amaanyi ag'ensozi, mulimu abatuddeko obwakabaka. Kati oli n'amala genda n'amala gabikkula buli mukazi gw'asanze, kumbazza musango. Gy'okoma okulaba obwereere bw'abakazi obungi ng'obadde tomanyi bya mpewo. Empewo bwe zituuka okutuuka nga zituuse okkubanja byonna obisasulira. Kati obwedda ye ggomesi gye njogerako. Osanga omusajja nga baamuloosa ggomesi alina oggitwala mu lubiri ekatikamu, n'agitwala n'agyambaza ku muti gwa Nnaalongo, n'akomawo ewaka era n'asigala nga yeeyolekera obwereere bw'omukazi. Era ne bamugamba obanjibwa ggomesi kati gitwala e Mubende, n'agitwala e Mubende n'akomawo ewaka era n'asigala ng'era yeeyolekera obwereere bw'abakazi, aloota yeegatta n'abakazi buli budde, abawala abato n'abakazi n'ebisolo. Obwereere bw'abawala abazze babikkulwa, gwe ku mulembe guno omulembe gw'abaakitaabo mulimu ebika ebyenzi. Gy'okoma okwendeguza ku bakazi ab'enjawulo ly'ebbanga ly'omala nga lubaale akunyiga oba obutonzi. Y'ensonga lwaki lubaale yasoba. Obwenzi kati bususse, abantu benda nga mbwa, abantu baakafuula kazannyo, abantu baakifuula kyakulya, abamu balina eŋŋombo nti nze sisulirawo.
Okitegedde? Kati bw'otandika okunoonya lubaale nga mu kika mubadde mweyisa bwe mutyo nga waliwo bajjajjammwe b'otaalaba baasamiranga lubaale naye nga ku bazzukulu kwe basula beegadanga. Buli muzzukulu azze oli n'azaala abaana 20 nga musawo naye nga bonna abazadde mu bazzukulu ab'enjawulo, buli mwana ne nnyina. Gwazzeewo okutuuka okusamira lubaale oyo tosobola kufuna maanyi ga lubaale oyo. Amaanyi gatuuka ne ganyiiga ne geekyanga ng'ekika kifuuse kaseegu nga kyagwibwamu kaggwa ensonyi, kyagwibwamu kaseegu. Kaggwa ensonyi ajjira mu mwana okufuna omuziro gwa nnyina oba omuziro gwa muganda we, kye kitundu ekya kaggwa ensonyi. Ekitundu kya kaseegu ye kaseegu okubambala mu kika n'obeera ng'oyenda nga mbwa ku buli kintu ky'osanze, buli muwala omubi n'omulungi, omuwanvu n'omumpi nga gwe toyitwako. Okitegedde? Olina omwoyo ogukwenza. Kati abaana abaliddawo batuuka okunoonya lubaale, lubaale oyo aba musobu. Obusobu y'ensobi. Ensobi kwe kusobya. Tutambulira mu bulamu bwa nsobi, tutambulira mu mawemuukirano, tutambulira mu busobe, tutambulira mu bukko. Okitegedde? Kati mutuuka ekiseera okunoonya lubaale nga lubaale temumulaba naye ng'ate emisambwa giramula naye nga temulina kye mufunamu. Kati bwe bwereere bwe mugenda mubikka mu mbiri. Bwe bwereere bakutuma engoye z'abaana okubikka abaana b'emitendera egy'enjawulo abalongo. Okitegedde nti mwasobya okuviira ddala mu buto bwammwe. Abaana nga mukula ewaka, abaana beegadanganga, abooluganda nga muli ba kika kimu, muli waka we mubeera, abaana beesobyangako mu nku. N'ewatali nku ng'emyaka gisuumuseemu abantu b'ennaku zino beekwanira ddala nga ba miziro gimu. Beekwanira ddala. Oli n'aloota nga yeegatta ne mwannyina naye nga mu kika emabega eriyo abaana abaabikola. Kati nga ggwe omwana azzeewo olubaale gw'abanja tosobola kusamira lubaale oyo n'omutwala mu maaso okuggyako ng'oliyiridde ebbanja eryo. Kati amabanja ago galiyirirwa mu mbiri. Kati ensonga lwaki tubawulira nga mulota ne tukugamba nti olubaale wa mbiri nga ne bw'okolotya omusawo tasobola kutereeza lubaale oyo, nga lubaale oyo olina kugenda n'omwebakirira. Okwebakirira lubaale oyo ebbanga ery'emyezi 8 kubeera kumala kibonerezo na kuliwa. Lubaale w'obutonzi beebakirira mwebakirire. Lubaale w'obutonzi kizibu okugenda n'omalayo olunaku lumu n'okomawo eka oba ennaku 4 oba 9. Lubaale w'obutonzi atwalira ddala ebbanga lya myezi nga 8 oba 6 oba mwaka. Kisinziira bajjajjammwe baanyiiza batya amaanyi ago okutuuka okudduka ku kika, okudda ku butonzi. Era bw'omala okumaliriza ebbanga eryo ng'otambuza bulungi ensonga, Kabaka akuta n'akuteera emizimu gya bajjajjabo gye mwasobya emisambwa wamu n'amayembe. N'omulyoka mudda eka, awo ne mulyoka musamira lubaale oyo ne mukola embuga zaabwe. Okitegedde? Kakati muyina okwegendereza. Kati tunaatera okutuuka ku kibuuzo ky'Omumbejja Nnabulya kye yabuuzizza. Kuba nina okukituukako nabagambye olwali tugenda kusoma ku kitundu ekikazi n'ekisajja, gomesi n'ekkanzu. Omuntu asobola okutambula mu mbiri nga wango ate n'awaanyisiganya amaanyi n'ow'enseenene. Amakulu g'ekibuuzo bwe gaabadde sinnagatuukako. Okitegedde? Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.